Omukyala Ndawusa oyo olugoye omugenzi lwayambadde yamusaba n'amugamba nyakwambala white era omukyala ono yakoze ku kyambalo ekyo mukwano gwaffe kyalimu. Farida Ndawusa webalinyawe balinjana katuleete bamaama bataata tebaataddeko kimuli bwe bamaliriza tujjewo obubaka buno obwa bannaffe abakoze ebyekizo. Bamaama mujje. Export TV to the world. Agamba mubaddewo nnyo nga famire. Mwebale nnyo bantu mmwe, mwebale dda tera mbasaba mukuume ekintu ky'abazubairi famire. Oluganda otulwetaagira ddala ndoza buli omu yeetaaga abantu abalinga abazubairi famire. Nangamba nebaze nnyo abayimbi bonna. Yangamba mbebaze. Nina abaka amannya agamu ganokolayo. Nangamba bonakoona ku mannya ago nja kuba mumativu. Agamu ku mannya ageyampa mwalimu Spice Diana. Nagamba omwana oyo anambula ankubira amasimu akola ebintu bingi nnyo ate nga mpa ne ssente. Nangamba Spice Diana mwebazanga nnyo. Nangamba mwebalize nnyo Kenzo. Nangamba mwebalize nnyo Misa Kisemakula, Shiba Kalungi, Rema Namakula. Nangamba mwebalize nnyo Bobby Wine. Nangamba mwebalize nnyo Baram. Nangamba mwebalize nnyo yalinya satadde wano Balunywa ne Abitex ne Bajjo. Mbebaze nnyo kubanga bamu ku babadde bamuwa emirimu okusobola okukola byasobodde okukola. Nangamba mwebalize nnyo ab'amawulire. Bantu mmwe mwebale. Singa simmwe Everlyn oba oli abo tutwantwese mu kiseera kino ne mwatambuza amawulire ku bulwadde bwali bwa bbeeyi. Mu kutambuza amawulire ago gye twafunira abantu abatuyamba. Bannange mwebale nnyo. TV zonna media houses zonna bannange mwebale nnyo mwatukola bulungi nnyo nnyo ddala. Nangamba nebaze nnyo omwami Seeguyo ow'Olugambo. Seeguyo ow'Olugambo tali wano. Seeguyo twatusite kusinkana ne tuyomba. We tusinkana nga mbuuza Eva ali atya. Waliwo embeera yatutabukako emabega kaawo ndoza myezi ng'esatu. Gisingamu nga mwaka. Even bwa omusiwa gwano gwajja ne guziba. Nga tegukyasobola kuyisaamu ddagala nga buli wiiki bagukubako empisa emirundi ebiri. Ne batugamba okumulongoosa balina okujja omusuwa ku kigere baguteeke wano eddagala liddemu liyitemu nga kyetaaga mpisa miliyoni 13 nga tetuzirina. Tugamba tukoze tutya ne batuwa option basobola okuddira katheta ne bagiteeka wano eno. Ekyo nga kiwa miliyoni 4. Twalwawo awo nga takyakola dialysis kubera kati itambula natandika okuzimba we nasinkania Seeguya. Seeguya nangamba wayi mulwadde ali atamugamba mulwadde embeera sinnungi sente zikyatubuze ezikola kino ate tutya okusabiriza abantu kireka tubasabye nnyo. Nangamba bosa tosiruwala baamu amagezi omukazi singa afa ensi yonna egenda kukunenya. Nimugamba kati nkole ki? Nenkwata ekkubo nadine mukyala Faith netugenda. Kasavu yaliwo, Isaac yaliwo. Nasanga Eve embeera gyalimu mbi nga n'okwogera tasobola. Naye nga Seeguya alina byantu binangamba genda omuteeke mu kamera mu mbeera yonna gyalimu ayogere ebigambo ebisoboka. Nenteeka Everlyn mu kamera mu bukambu obungi nga ngamba papa sisobola sina maanyi tukireke abantu basabye nnyo. Nemugamba Eva tugume. Olwokuba abadde ampannyo ekitiibwa yaguma nakkiriza ntukikole. Ne twagenda tuyomba ne Faith oyo paka waka. Nga bosi okoze muno omukase si kituufu nekyavaamu ebibala kubanga tumala tuteekayo amawulire ago sente twazifuna ez'okumulongoosa ne badya katheta okugijjawo nti ne bagiteekawa waneeno kubanga okuteeka no katheta. Ekyo kyatwala ekiseera kitono wana ate ne watana wano buwatana ate nga balina okugijja wano ate bagiteekewa kati okuto ezo na sente ze ziba zigenda mu ekyo. Obulwadde bwa Everlyn badde bwa bbeeyi ekitenkanika. Ne tweyama ne Everlyn oyo nemugamba Everlyn oyina erinnya ate ovuddeyo mu bantu bonna nze badde simanyi bulwadde bwa nsigo nekikitegeeza naye byonna mbitegeereddeko ggwe. Twefune ambasada tweronde tukubeeko omulimu gwe tukola kubanga abamanyi ennyo ebyensigo batugamba nti ensigo teruma era buli ali wano oyinza okubanga ensigo ekuluma naye nga tomanyi. Twewulira peyini yaayo ogenda okukitegeera nga efudde ng'eri ku stage 5 nga yonooneka dda wotegeerera ate osobola kumanya nti wabula erina ebirala organize endala zeeyonoona. So kibadde kingi ne mugamba tufuneyo olukiiko lw'ab'ensigo tufune ab'amawulire bajje
yanjira abantu ku muganzirwazza ne neewuunya mulimu obwana obuto mulimu abakulu ennyo mulimu abanyirira ennyo naye nga bonna balwadde bansigo ne mugamba olimba babituufu nanzigire whatsapp group nga bonna kwebali gye babeeranga ekiruddo ne ŋŋamba kyogambye ekintu kituuse wano ts bwekito bwe kiri nga tulina okuddamu tufune meeting endala tugenda okuddamu okutuuka ku meeting endala ng'abamu ku beyandaga bali balabika n'obulungi ng'era bakutuuka kuba obulwadde bw'ensigo okutuuka bukotosi eyabadde ku makya omulamu gye bujjako oyinza okuba nga ofudde konzi guno omulimu ne tulina okubaako ne kitukola ne tutegeka ekivvulu kye mwawulira ekyali ku muganzirwazza kyali kirina kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga 2022 that is last year bwe tukitegeka ne tukola omulimu gwaffe bulungi ne twerwanako ne tufuba ne tukola buli kimu ekivvulu ekyo ne bakisazaamu ab'omutima omubi bakisazaamu nga mukyala wamita mukyala kaddu lilian yajja naye yakisazaamu ku lwa namulondo investments kyali kibi Everlyn okuva oti yaddamu kutereera nga lukaseera nga papa ekivulu kyaffe banakituddiza yo kooti egamba ki okuva olwo twewuba mu kooti enabakutubuulya kisembayo paka essaawa ya leero bagenda okumbikira Everlyn ng'ate era nina kooti ebya kooti mubimanyi bulukasitwa minsi nga kiba kibi nabadde nina okubuuka omulambo ngenda ate mu kooti era nakikoze nengenda mu kooti nenjoge ne state nantegeera nensobola okuvaayo ate tujje tukwasaganye bino so mutusabire omusango gwo nagwo tuguwangule olwokuba nti ebirungi byagwo oba oliawo biyinza okuba kyebiyamba oba kasavu akyaliwo mu mbeera yonna naye tubadde tukyali mu mbeera eyo ate era nga tutegeka n'okumukolerayo ekivvulu kino kigenda kubeera nga ennaku z'omwezi 28 omwezi gwe10 gwe mwezi ogujja mwamisa akireta idea nagaba nange bosa mujje tuweko ne kyetukola omwana tumukolera ekivvulu kubanga buno obusente bwafuna ku show okumufuuwa tebumala kiseera gye kutuuka nga takyayinza kubufuna ekiseera gye tutuuka nga talina maanyi galinnya stage kubera ebiseera ebisinga tukwatirira mukwatiro okumulinyisa stage nebitusobera tukoze tutya kwe kutandika show ekivvulu ekitandika okuteekateeka era ku lukiiko olwo abamu ku bali wano mukwebali dena nabatanzania awo naye kwali 50 the queen kwali mwami misachi kwali n'abalala bino byonna bibaddewo abantu ebibuuzo ne bisigala nga bijja ekivvulu kikyaliyo oba kyavuddeyo kubanga sente zotunoonya zaki za nsigo umeza kujjanjaba omulwadde ataafudde tukole ki ebibuuzo badde bingi ne batugamba Everlyn alise omwana wa Everlyn okujjako okuba nti alina waasula ne talina kyalya kyabadde alya mama yabadde akimuwa nga bagenze ku sho gye batabayise gye batabatimbe gye batabalanze ne basaba MC tuyambe katuyimbeyo kaawo abantu ne bamufuuwa emitwalo gyabwe 815 ne balyako omutwalo era ne zigenda ku dialysis mu mbeera eyo kitegeeza nti obwetaavu bwe buli omwana wa Everlyn fenna tukwatako nja kubasaba mukkirize ekivvulu ekyo tugende nakyo mu maaso omukulu yatuwa ekifo n'atuwa ne stage tugenda kubeera ewa misaaki ku papazi ennaku z'omwezi 28 tulabe nga tuggusa kye twatandika so mbasaba ku lunaku olwo mubeereyo nyinza okuba njogedde nnyo naye kino kijja ku ntobo ya mutima gwange nebaza famire eno nebaza Everlyn yanjagala Everlyn namwagala newaayo nze nanze ennaku lwa Everlyn si mwanyinaze nti baatuzaala wamu siriwe kalungo nze ndiwe butambala tetwasomerako wamu naye omulimu gwatugatta mu Zubairi famire netutegeeragana nnyo netwagalana nnyo Everlyn nantegeera nemutegeera Everlyn abadde nga talina kyasobola kukola okujjako nga mbuuzizza papa wano okole ntya kakubeere kwogera mu bamawulire nga tasobola kale kitalo nnyo mukama abakuumi mwebale nnyo mwebale ddala tweyanzanya ssebo tweyanzeege era mu ngeri y'enjawulo katufune omukyala ndawusi oyo olugoye omugenzi lwayambadde yamusaba n'amugamba nyakwambala white era omukyala ono yakoze ku kyambalo ekyo mukwano gwaffe kyalimu kalidandawusi webale nnyo webale ejjana katuleete bamaama
bataata tebaataddeko kimuli bwe bamaliriza tujjewo obubaka buno obw'abannaffe abakoze ebyenkizo bamaama mujje bataata mujje tukole ensonga eno nga ne maama Halima Namakula tusanyuse nnyo musanyukidde ddala agenda kujja ndowooza ne maama Rema nabo batekeyo nga bapayoniya b'ekintu ati industry besigamyeko nnyo bakulu nnyo otwebembere ai Mukama otwebembere promoters mujje tutekeko ekimuli batuuse obubaka buno ndowooza anti bambi olw'obudde bwe tuyita abantu ne tulaba nga tebazze tubabanga abataliiwo ebapromoters bwe bali otwebembere ai Mukama otwebembere nkozesegulu wa ssebo abakungu bazimwenna mwebale kujja mu bungi era mbalaba muli bangi kitalo nnyo ekya Everlyn Lagu sookera ddala okwebaza Katonda ffe nga abafupa tubali tugezaako muwa emirimu ate tumukoledde ebintu nga si bya mu kamera era nsanyusa nnyo okusanga wano nga mukulu bosi wazibayiri atwebaza era mmwe message njagala obba wamwe n'abali ku lumbe kuno mulekerawo okuyambanga emirambo egitawulira muyambenga abantu abalamu banyinya bagenda okwetamu okuyamba omwana wano mugenda musuubiza ebintu bingi nga n'abakatubulwama bakyabonaabona mulekerangawo okujja ku nnyimbe okukyamuukiriza abantu kyenjagala obbagamba mwenna ti ate industry teyina makulu bagiwamba era National Theatre ndowooza bagitunda mwalabye baganyina okuwumuzawo omuwumuza omulambo ne bagugoba kitegeeza ki erimu abakuba engalo nti temukyalina kyammwe mu bulamu muve mu kkuba enduulu muli bawambe mwe muli mirambo nnyo okusinga Everlyn Lagu yafudde kuba kyannaku nnyo National Theatre ne muganzirwaza kubanga mukulu bosa yankubirako nga bamumya ekivulu nti mu Uganda tolwa bakulembeza abatufuga tebalumirwa bannansi ne bannansi tebakyalumirwa bannansi mukulu bosa yankubirako nga bagadde ekivulu kye kya Everlyn Lagu nga ali bubi zo omu kubagezaako muyamba netusonga nizigenda mu kooti simanyi wezaakoma kuba nange mba n'ebyokukola bingi naye museka kirina ebyokukola bingi ani asese ebyokukola nina bingi enaku zino Museveni yandekera eggwanga tulifuga babiri nekyagulanyi katulina ebizibu bingi tulina ebizibu bingi kakali nga tuvudde mu lwali tusookera eddala mwenna abali wano nti gwe Everlyn agenze gwe ogenda kukola otya kuba gwe enjala ekuluma okusinga ye yawonya obulumi gwe obulumi bw'osigaddemu ogenda buvaamu otya erya muli situkaddi ne mugoba embeera eyo embi mwe mulowooza Everlyn gwe bamye National Theatre ne muzeyise batta ajja kufa bamugobe ku National Theatre Everlyn Lagu abadde muyimbi w'amaanyi naye afudde omwana we tasobola nakulya ku luyimba lwe lwalese copyright baagano giteeka mu nkola kuba baagala bafugira mu buwambe sigenda kuwamba mukolo sigenda kwogera bintu bingi mukulu Bobi Wine yabaweerezayo kyasobola yaŋambye nzija wano abagamba agenda basalako mulabale basitayiro wadde bamulemesa era mu mulindo obudde bonna naye nga kyembasaba mu byonna abantu b'ekalungu ennaafu ize ennaafu mukuze kati muli bantu bakulu mukoyo tumenyanga ebintu bye tubagamba mu abalina otuyamba naye mwetuddeko mwenna muzinze mikono muli mu kkuba nduulu naye mbabuulira amazima ga Katonda mu ggulu
engeri gye mbalaba gye mufaanana mmwe n'abaana bamwe tebanadda ku ssomero ng'ate mwe nambalaba mufaanana nnaku naye mwe temusobola kwejja mu nnaku teri agenda bayamba. Nze bye mbagamba mbimanyi ennaku nange gwe mwesimbise ennuma ate nze ndi munaku okubasenga kuba essuubi lyange lirimu mmwe eryammwe lirimu ffe kati anaagenda okuyamba munne bwe mutaasitukire wamu kwegatta wamu okulaba nga mujjawo embeera embi. Sookera ddala okwebaza Zubairi family mukulu bosa olaze omutima omulungi ogwa ati nebaza Dr. Hirudamani nebaza Spice Diana nebaza Bobby Wine nebaza abayimbi bonna bakenzo babaddewo ne bakenzo gye muli kambawo obubaka buno tinga federation yammwe twafe ba promoter federation yaffe bagitwala bbala mu tugimulekera twakola yammwe y'abantu bagiyita fupa era nebaza General Secretary Yasini waliwo omwami bamuyita Yasini Kaweso yabeererawo nnyo abantu mu buzibu era yatukiikiridde bulungi kutwategedde nti Yasini gyali ku mulambo gwa muganda waffe Everlyn Lagu abamu ne tugenda tukwasaganya emirimu gy'eggwanga kyentuma bakenzo nga memba wa federation afudde temusobodde mulwanirira genda ku National Theatre kubanga ono omukazi abadde wa kitiibwa nnyo abadde alina abantu okumulabako kubala gwafudde abesi temulabyeko mwabe kalungu mwabafunye ku mukisa okumulabako ate namwe muli bayala naye abantu wewano yandibadde ajja obuyambi tebamukoze eki ntuma Eddie Kenzo ne Shiba nti kati enough is enough ekimala kimala tutandika olutalo lw'okununula National Theatre kubanga mukama wamu akola federation ye yagigula bw'oba tolina naye connection takukiriza agenda kwebakawo. Bino bye mbagamba mbyogerera Kalungu ne bwe situuka Kampala National Theatre bagitunda tekyali yaba artist. Mbeegayiridde temukiteekamu kusaaga temukiteekamu lwali National Theatre bagitunda. National Theatre ebadde nnyumba y'abayimbi. National Theatre mu mulembe gw'abaamini buli muyimbi yayinangawo office nawo okutuula. Mukulu Eddie Kenzo ne Shiba nga bakulembeze ba federation ensi eno yonna yonna bano abantu bonna okubala bakubabalamu amagezi okuva ku Mande mutandike kulwanira National Theatre de mikono gyammwe egy'abayimbi ne corporate tuve mu kubasabiriza obusente bano abasajja batujooze nnyo engeri gye tugenda eggulu ne tubajjako obusente balowooza tuli baga bakugula buli ssaawa. Ebigambo byange byebyo sigenda kwogera bingi Everlyn Lagu wumula mirembe nebaza buli muntu ali wano mu kiti kye mubeere bulungi mweraba. Tumukubireko mu ngalo abo abayogedde bitono kuye obwo butono nnyo sebodebule nnyo naye ndowooza nga ba artist kuba we are intelligent enough ekigambo okuwulira nti National Theatre yatundibwa National Theatre nti yatundibwa nga tulina ne evidence ekyali embisi nti gwe tugenda okuziika muyimbi munene yagaaniddwa ogenda ku National Theatre tuteekwa okubako statement gye tukola tugambe nti ekyo kikyamu era bwe kibanga ddala kituufu yatundibwa tujja gamba ejja kununulwa ku mulembe gwa katwebaze ku bano famire ya Everlyn Lagu twagala okwebaza General Nalweiso buno obubaka bwe bw'obadde bw'okusomaawo naye katubalage nti butuuse omukungulule Pakalast Papa Misa Kisemakula obubaka butuuse omukungu Yasini promoter webale nnyo webalire ddala twagala okwebaza His Excellency Bobby Wine obubaka butuuse thank you so much omukyala Cindy obubaka butuuse omukungu Gravity omutuju webale nnyo webalire ddala Spice Diana thank you so much yatuwadde amaziga onna ge tunywedde okuva omugenzero yafa ne tentsi thank you so much omutaka Aziza Zion mukulu Eddie Kenzo thank you so much Solar Motors obubaka butuuse Buganda Kombucha obubaka butuuse omukungu Dennis Josiah ali bweru wa ggwanga emitwalo 8 gya Uganda gyatuuse thank you so much Honorable Malende Shamim webale nnyo Honorable Kayemba Solo obubaka bwatuuse Dr. Hildaman Honorable sebo obubaka bwatuuse Kojja Chimbowa thank you so much ono yakoze kinene nnyo olunaku lw'eggulo ekiro abantu basuze basanyufu omulangira Suuna webale nnyo omuzira Nkima Segawa John webale nnyo
Farida Ndaus obubaka bwatuuse webale nnyo webalire eddala. Waliwo eyakyankalanyiza ekiro kyonna mu kusanyusa abantu ne ssente n'awaayo. Alien Skin twagala okwebaza Zubairi family obubaka butuuse bulungi. Nga nsembyayo na bano obubaka butuuse. Banayiga bwe mu buwandiisi tubufunye ne ssente zituuse. Queen Florence, thank you. Pacho ndaba wano omukungu Kasozi Mulodokai obubaka butuuse. Sharita Mutawe webale nnyo obubaka butuuse. Omutaka Kazibwe Kapo webale nnyo webalire eddala. Omwana wattu David Lutalo nga 29 ayina nesho omulongo sebo obubaka butuuse webale nnyo webalire eddala. Hope Shifa obubaka butuuse. DJ Elcom obubaka butuuse webale. Chris Jones obubaka butuuse. Morris Muchibi owa BBS TV obubaka butuuse. Aba Uma Uganda Musician Association obubaka butuuse. Kafaka Uganda bananga obubaka butuuse. Kansembyeyo omukulu yakola ekyewuunyisa ku show gye baasazaamu omukyalo oyo gwe tusabira omukama. Export TV to the world.